Olunaku olwaleero omukulu Bebe Cool omupiira ogubaddeyo ogwa Arsenal ne Manchester United yagenze n'agulaba live ku Emirates Stadium mu London era abaddeyo ne famire ye era ng'omanya bakyala mamizi we yabadde ne Beata muwala we era nga bo bali mu kutambula kwagamba ng'omuntu munaye bw'otambulamu ate nga ye Bebe Cool ali eno n'omwami ono Bushington nga bali awo banyumyanyumyamu naye nga beesunze okubeera nga ate bateekwa obusajja wansi naye gye biggweredde njagala ate mubeere nga mubalaba nga nkujukiza nti this is Patricia's latest. Make sure that you subscribe bwatanaba kusubscribing era otapinge notification bell obeere nga ate ofuna notifications buli lwentekayo ekipya kweno kyano katulabe ate Bebe Cool ne family Yo, business as usual. Chimanyi, we gotta represent. This is representing. Tugenda kubaga and tubaga kayibwa. So mchitegera business as usual. Wano ku Emirates olunaku lwa leero minisita jangu omaye bino ebintu bya ddala munange akyembuuza akayibwa ke kaliwa akayibwa kubanga waliwo kyazize omuntu nayonoona amakaago naye gwe okimanyi nti ono gaya agenda kutuula eno mu bawagizi ba Arsenal wali emabega w'abazannyi ani ngenda bafuugira akayinja kaakati alina okusirika nga ne bwakola ekintu kyonna akola bwana omujozi mweguli gukwese munda ati walusaaguzaga mu maaso A few moments later ndoza tena mwe mulabye ebivuddeyo anyway tewelabira kubanga te subscribinga o likinga no sharinga tapping notification bell ransonga wano updates zibeerawo era ojja kuba notified buli wentekayo ekipya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.